Okay, mugamba mutya abali Kachumbali TV. Lwaleero kooti tuula ku Buganda Road ng'ekulembera omukyala Nambozo lweka waŋŋamudde nti omukyala Nabukeera Christine alina omusango gy'okwewozaako omuli egy'obubbi nga kinajjukirwa nti nno oluvannyuma lockdown ebbanga lyayitawo lya myaka 2 nga tuli mu lockdown. Gavumenti bwetu neeva negamba nti abasuubuzi oba abantu abapangisa babasomyiweyo emyezi ne bwe gibeena balandiroodi baabwe. Abasuubuzi b'omu Kampala gye basanyukira naye balandiroodi baabwe ne bagaana omuli omukyala Nabukeera. Abasuubuzi nga beegattira mu kibiina kyabwe ekyo bayita New Traders Association kikulembera omwami oyo yennyini gw'olaba awo Kabanda. Bagamba tebagenda sasula ssente za myezi 4 kati munnange omukyala Nabukeera ye n'agaana. Nabukeera yakulembera oba irandiroodi oba yenannyini kizimbe kye bayita Nana Center ekiri mu Kampala. So kati nno n'agamba kati ono sinsi yabakulembera kangende mulageko n'abasuubuzi abalala banakola ki banalabira ku ye. N'ayingira edduuka lye ekigambibwa nti n'alimenya era mbu n'abbamu engatto. Omwami ono musuubuzi wa ngatto mbu era kigambibwa nti yali alina ne ssente z'abasuubuzi banne abeetaba mu kibiina ekyo zakola ki zatereka. Kati nno munnange kigambibwa mbu yalimenya era ssente n'azikola ki n'agenda nazo n'engatto. Bbanga eyo lyonna libadde bawuliriza obujulizi obuleetera okuva mu njuyi ez'enjawulo ng'era olunaku olwaleero yebadde ensaleesale okulaba oba obujulizi bwe baleeta butuufu oba si butuufu oba bamugobe. Naye olwaleero abasuubuzi babukedde Nawanja ne beeyitaba mu kkooti yonna ne bagikubako n'ejjula okukakasa nti nno omulamuzi ono aliwo ensala ye nga weebali bonna. Kati nno bano omulamuzi bw'atuuse mukyala Nambozo n'asooka buli omu n'ayogera buli oluuyi kye lwaleeta obujulizi bwalwo n'ayogera penal code. Nange bye sitegeera, simanya penal code, simanya akyuzi, simanya bikoze bitya. Oyo nno gw'olaba awo ye mukyala Nabukeera ng'ali mu kaguli awo abaddemu ne mutabani we. Oyo ayimiridde ye mulamuzi ye looya w'omukyala Nabukeera. So bw'atyo omulamuzi Nambozo n'akabatema nti nno omukyala Nabukeera alina emisango gy'okwewozaako era okutandika n'ennaku z'omwezi nga 7 Desemba agenda atandika okubeera nga Awerenemba n'emisango egyo yeewozeeko. Yabba ebintu teyabibba naye nga mu kusooka badde bagira yabi emisango we gitegiriwo. Finale omukyala akaza nti no omusango wegulira Nabukeera omisango egimuvunaanwa kati gya bubbi, kumenya dduuka lya musuubuzi n'abbamu ebintu ebibalirirwamu nno. Engatto zaali zibalirwamu miliyoni nga 3 ate neziri ze yali atereka ez'abasuubuzi banne nazo nga zibalirwamu ssente empitirivu nnyo ze bagenda okukonfaminga mu court process. So akambalagi ku basuubuzi bajaganyizza ne beetala ne babinuka amasejjere ne bebaza n'omulamuzi oyo nti mu gavumenti abalamuzi abasinga bakolera ku ssente naye ye abaddemu esimbo n'ayimirira ku mazima g'abantu. Era webukoledde sitoola eno nga bakyali ku nnana, bazzeeyo ku nnana wansi bagende mu maaso n'okujaganya olw'obuwanguzi batuuseeko. However bagitandika butandisi naye bagamba naawe batuuse ate si kikulu nnyo. Era embeera nga bwebadde mu kkooti yonna kanjikulage awo nga bakyali mu kkooti batunuulira nnaku za mwezi eziri free buli omu zanaabeerawo. Oluvannyuma ne bafuluma ne bagerera wabweru. So embeera yonna eyo yonna ebaddewo kanjikulage ate ogirabe neggwe gwagoberera oba olaba ensonga eno toweerabira koona kade subscribinga ate tubeere ffenna. Basuubuzi bannange mwenna kulembeze mujje wano mwaniitale. Ekisooka kya byonna tusooka okwebaza omulamuzi n'ekitongole ekiramuzi omulamuzi ye Sanula Nambozo olunaku olwaleero
balaze nti mu kitongole ekiramuzi ne lwankubadde mu legiimu eno mukyalimu abantu abalungi ekyo nsaba mukikubiremu omukazi afunye ekikangabwa kyekyo kyenabagamba ate akaddiye ennyo omulaba n'abamuwolereza amaanyi gabawedde mwami Kabega mukadde nnyo akaddiye takyasobola nakwewanirira ng'omuntu. I'm telling you. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze kiraze nti mu ggwanga lino mukyalimu abantu abasobola okukola ebituufu abatono. Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako birowoozo n'agezaako okulowooza nti asobola okukozesa impunity naye amateeka wano gatandise okukola. So mu mbeera efaanana bwetyo basuubuzi bannange tujagulize wamu abasuubuzi muyogeyoge ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Kino kiraga ki? Kiraga nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe. Mumulabye mwami Kabega ng'agezaako okuwananya asaba apiiru akola bityo omulamuzi namugaa no problem. Ne lwakubadde bano tubawadde obuwanguzi naye naawe okkirizibwa okubaako nekyokola ki nekyoyogera. So mu mbeera efaanana bwetyo tugenda kuba wano bane tugenda kujaguzaamu. Kino temuyinza butakijaguliza. Tugenda kuyita wano tukkirire mini purayisi tukkirire akadodi kaffe okukyakala tugenda kukolera wali eri ku Nabugabo ku Nana Center wennyini awo we yamenyera edduuka. Amanya Katongole Godfrey Chairman Kampala Traders Association Kati. Twabagamba ensonga eno si ya Nabukeera yekka na Kabanda yekka. Ensonga eno yabasuubuzi abakolera mu zaakeedi awamu ne balandlords. Twagala okwebaza mukyala Namboozo jaaji abadde mu musango guno nti avuddeyo n'ajjamu ekifaananyi ekibadde mu balamuzi nti basobola okugulirirwa. Omukulu gwe tuzzaako ye Drake Lubega eyajja mu dduuka lyange n'alimenya. Drake Lubega tumwagala mu kkooti wano essaawa yonna. Kino kitandika butandisi. Twagala okulaga abasuubuzi nti ensonga eno ebadde yaffe ffenna era tugiwangudde ffenna. Twagala okulaba mukyala Nabukeera ng'akomawo yeewozeeko. Era nkakasa emyaka 7 gyagenda ossibwa omulamuzi amaze omulaba. Yes, emyaka 7 n'obuwumbi 3 bwe twagala asasulire Mr. Kabanda n'abasuubuzi bonna. Era ekyokulabirako eri balandiroodi abantu bangi abalemereka emirimu gyabwe yamumenya edduuka gye bakwatibwa. Twagala essaawa ya leero abantu abo balandiroodi abayisa abapangisa nga we baagala wayagala wakugobera bakitandole batwavuwaza okudda ku makubo batwavuwaza batumazeemu lwaso akugobera wayagala gwopangisa edduuka gwolumwa abaana baffe tebasoma lwakuba abantu abo wabula kibeera ekyokulabirako omulamuzi kyakoze kyomukyalo ono akwatibweko ng'obuyinza bwe bulagira. Amanya agange nze Kimani Morin Nakiria Secretary General wa New Generation Traders Association. Okusingira ddala tukizenga kyereruka lwatu nti saidi ya Nabukeera badde nga tebagala musango guno kubeera nga gulina kyegutuukako nti era bakutaddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga ne rulingi eno tetugituukako era nga rulingi eno ebeera ku saidi yaabwe nti bagobe omusango bakole ebintu ebiringa ebyo. Naye nga bwe twebuuza kyonna kyetusinga okwebuuza mu kituufu kya byonna omusango oba tewaguzza lwaki oba toyagala kwewozaako? Ekyo kibuuzo kidda wa saidi ya Nabukeera. Naye kyamukisa mulungi nti omwami Kabega nga bwazenga afuula emisango n'akwata omuntu assa omuntu n'amufuulanga se epusi. Leero guno gumuzitooweredde era guno tulina essuubi nti omulamuzi bwe baatuwa Sanula Namboozo kituufu yasalawo bulungi n'asoma amateeka ate n'asoma amateeka n'atakoma kusoma amateeka n'akyuzinga ekintu ekituufu aweereze eggwanga lye nti abeere omukulwanirira ki obwenkanya. Obwenkanya tulina essuubi ntutandise okulabako kubanga ne kino kye tutuuseeko olwali okulaba ng'akkiriza okubeera nti omugagga ono ajja yeewozeeko. Buwanguzi bunene nnyo twali tetubusuubira naye alabye ng'obwenkanya bwetaagisa era n'ava ku bibokisi by'essente n'ava ku bakama be ababadde bamulinyira n'okumuvuya okulaba nga babeera ku saidi y'omugagga byonna n'abigoba wabula n'asalawo agobere ekintu kimu justice. Tubeebaza
baagala ndulu yennyini ku luno kuba tuli mu kujaguza kwennyini basuubuzi ffe tufunye obwenkanya si mwami Kabanda tukubira endulu balandira odi mwenna abatumenyera amaduuka nti muswadde tugenda kuba n'omu ku omu buli yakola ekikolobero amateeka g'eggwanga Uganda gakola ku lwa Katonda n'ensi yange munyigiriza abaafune mugaggawala naye obugagga bwonna bulina kubeera bwa bwenkanya